Mukama yebazibwe. Ewa maje. Tombera kumbi. Abatanzo kumbere dakika 30 naga yetu ya danger. Mbadde mbagamba enkuba eryokanga netonya netulaba ensisira bwezenkana emyoyo. Abakozi ba Salt Media mwenna nali bade buli mwanjulayo naye obudde tebuliwo ate buli omwali n'ekigambo ku mutima gwe. Bwe twawulira amawulire gano ffenna twadduka tugenda ku Salt. Olunaku olw'enkya olwaddako olwatuuka nga tetumanyi ki muwala wange nze yasooka okunkubira n'angamba nti bankubidde essimu musumba afunye obuzibu. Yatya okungamba nti bamukubye amasasi. Yangamba afunye accident. Oluvannyuma biwulira nti bamukubye amasasi. Nemba omusumba Alozias Bugingo ngani amukuba amasasi. Mbadde ntudde wali nze sikaabakaaba ndi musajja mugumu. I'm strong. Kubanga mama yafa ndi mu P7 ne abekiro kyonna enkera ne ngamba sijja kaaba. Kati abajjanga nga bagamba laba bambi asembayo obututa bitegedde. Nali mbitegedde. Naye omusumba bw'ayisa abayisiraamu ne bajja wano simanyi maziga gye gavudde. Ne ngamba nti abayisiraamu baagaliza Alozias Bugingo obulamu. Bamwagaliza emikisa. Bamwagaliza obuwangaazi. Naye balokole bannaffe baduguda. Bayibuli egamba bali balabira ku bibala byabwe. Ate ffe ne tugamba nti our talk talks, but our walk talks louder than our talk talks. Bwe tuba twogera ebigambo byaffe byogera naye bye tukola byogera nnyo okusinga ate okwogera kwaffe bwe kwogera. Muzeeyi wange yakyogeranga mu ngeri ndala yagambanga nti actions speaks louder than words. Tulabye ne tulaba ne tulaba. Tuvumiddwa ne tujolongebwa ne tuyamu amaaso n'abantu abakulu ddala. Oli yakubira essimu n'agamba Charles James Ssenkubuge ebyo biveemu nga nalabako ate nga mumanyi ne bwe ndandibadde sirabyeko omusumba tayinza gamba nti bankubye amasasi. Banayi twawona poliisi n'ejja emmotoka n'egyeraga abantu. Levu zaali waggulu twatugenda kuziika Richard Mukama mwekimuleke emirembe. Levu zaali waggulu nga buli muntu akyasanga kyayogera emmotoka eru poliisi n'egireeta nga musumba tabagambye bam n'egiteekaawo. Bayibuli egamba Zabbuli 24 singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe. Singa Mukama si yali ku luuyi lwaffe banditumize. I feel bad. Now to them celebrations. Tuli mu white rero intentionally. We are working with a corporate company. Tulina cream, tulina black, tulina white. Lero tuli mu white because we are celebrating. Olunaku luli musumba lusagiddemu wano. Nalina sister wange kati yafa bamuyitanga Nalongo Sekiwano. Wali ekalasa. Lumumba nve Masaka eyo kulaba basudde emmotoka si basudde ng'akyali mulamu emmotoka neva ku kkubo. Waliwo akatala basudde bwe yafira ddala wennyini baali tebannakolawo nga neyo omufulejje teguliiwo neva ku kkubo n'erumba akaswa. Abantu bonna ne bakwata ku mitwe nga manyi nfudde. Saafa ne mpitawo. Bwe natuuka eka sister wange amawulire n'agafuna. N'angamba Ssenkubuge obadde ofudde? Nze sandisobodde kugumiikiriza kitiibwa ekyo. Saategera kyali aŋŋamba nkitegedde wano ng'omusumba bamukubye amasasi. Twandifunye amaanyi agajja wano oba tetwandigafunye.
waliwo abakatoliki oluyimba lwe bayimba njagala tuyimbe nga bwe baluyimba nga tetukyusizaamu kubanga era Yesu senga teyajja yandibadde omusumba mu motoka tasigalamu nga mulamu. Emotoka mwagirabye nti bwanayita wiiki 2 bakubyemu amasasi 1, 2, 3 nga nanyini kugivuga afudde. Senga Yesu teyajja mu kiseera ekyo, senga twaziika dda na twandisobodde okulwanira wano. Bonna be mulaba abatazze wano be bandibadde basooka wana nditake control ate kino nakirabako. Nali ne Kato Lubwanga mulamu nangamba oyo noyo tomwesiganga tomusemberezanga. Bwe yafa tebanzikiriza kwogera bagamba semberayo be bamusookako nti nandise nenjogera ku alozi yasinga avude bandituwambye banditugalidde banditugobye. Eddoboozi ngenda bawafune muligumire twandibadde tutya singa Kristo teyajja, twandibadde waffe Kristo yeebazibwe, twandifudde bubi twandibuze ffenna Kristo yatulokola, twandibadde tutya singa Kristo teyajja, twandibadde waffe Kristo yeebazibwe, twandifudde bubi twandibuze ffenna Kristo yatulokola, twandibadde tutya singa Kristo teyajja, twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Ekiro ekyo bw'oyogera n'omusumba passionately owulira nti there was confrontation of the Almighty God. Yavaayo mu buntu okutaasa omusumba we. Engalo za Mukama waffe Yesu Kristo ziwulira. N'agamba nti naye amasasi gamukubye. He's a brave man. Ekibuga ne kigamba tekisoboka kubanga bamukubye amasasi ng'akyagaba ne hag. Nti tekisoboka alimba. Netugamba bannange mwoyo ne wabaayo wankubira essimu n'angamba wakoze bubi okwogera eby'omu yeekaalu ya Mukama n'ebyogerera mu abo abatabitegeera. Wadigambye ekintu kye bamanyi ekyasinga okukola obubi n'emikwano gye beyeesiga mu social media beyenda n'alaga ekiwundu baagana okubyogera kubanga kyekirimu likes, kyekirimu following, kyekirimu amawulire ekyogamba nti omusumba badde ayiyabiyiye. Musumba, I know how you feel about it. Manyi Jennifer agenda kuvuga week number naye ngenda kukisaba mu lujjudde. Abantu batujjamu batulufuula ebiwulenge batufuula ebintuntu nga baplayinga kaadi eyo nti tekisoboka kubeerawo. Yokaana sura ya 20 lunyiriri lwa 27 n'amugamba nti njagala kulabako. N'amugamba Thomas jangu ebiwundu bibino kwatawo. N'amugamba kati nzikiriza. N'amugamba okkiriza kubanga oleko balina omukisa abakisa tebalabyeko. Better okukkiriza nga tetulabyeko. Naye tuli mu mulembe omuzibu ennyo batambuza ebigambo ebizibu ennyo. Nkwegayirira omusumba Rosias Bujingo ku mukutu gwo ogugwo ne Susan Makula mukanyuge ebifaananyi ebyo nga bakujjanjaba ebiwungere ensi ebirabe bano bakkiriza bakimanyi naye the card they are playing out there etu walulu bwotuukamu n'ogamba sijja kubaanukula nga bakwetoolodde n'ogamba kansirike nga walabako nze nalabako aiso ne pain nga banyige amasasi banyiga obuganga babumujjamu n'ogamba kansirike sigenda kwogera ng'amaanyi ge bazze nabo tolina bubanyonyola. Nkusaba ku mukutu gwa Susan ne Aloysius
ne bw'okanyukayo kimu bibiri naddala biri ebyasooka kimu bibiri osirike akatundu kamu olumaliriza. Nebaza staff aba Salt Media. Mubakubireko mu ngalo ba staff. Baagana okutuulayo mu office. Waliwo twagenda ffenna enamayumba teri akubidde munne olunaku olwo lwenkeera nga bakubye amasasi. These are young men of valor and confidence and love. Okutunga n'atuusi teri agamba munne nti banange tugende enamayumba bonna staff yonna oba media house bagibbe ne security weeri mbadde nerabidde. Njagala okwebaza government. Nze ndi munene and because of my status oluusi abanene mu government mikwano gyange bantuma twalira gundi amabugo nengamba eyo sijja gendayo bulijjo muli luddawa twalira gundi kino ne nebaza government for the rapid response. Okuva ne bagamba sajja Aloysius Bugingo Munnayuganda Aloysius Bugingo babadde bamukubya amasasi. We take control and they spoke with confidence. Era ne bamugamba esimu nagiwulira I was eavesdropping nga bamugamba sebo tumanyi Yesu akukuuma n'ebyo kaakati Yesu agaba ebigezo ffe kusayidi yaffe balwa kutta tubadde tugudde ate gwe wandibadde oyise kubande wadde mikono gya Mukama waffe Yesu Kristo tukkirize naffe ekigezo kyaffe kikole. We are going to give you security. Nayise wano ekiro nempulira bulungi nga security etwebunguludde. Mukama abawa omukisa ate abawangaaze ate tubeebaza nnyo okumukubira essimu immediately ekiseera kye yali yasinga okwetaaga ebiseera ebyo kulaba ku bantu be yabalaba. Namwebaza nti ekiro ekyo yebale kudda mu ssimu yayitamu okugenda ewuwe yazikwata. Aloysius Bugingo pastor era CEO wa Salt webale kwata simu zaffe ekiro ekyo. Jennifer yali angamba tugende mbegoza olwamugamba bagenze bane ennyumba gye bamutute nagamba abo batulimba tugende namayumba ne mugamba ate tulina okukola enkya okuzzaamu abantu confidence nti tukyaliyo era omusumba wadde afunye problem. We are still on and working. Aba House of Prime Ministries mwebale saala mwebale kubeerawo mwebale kujja mu musana mwebale kuwaayo bya 10 mwebale kuwaayo birabo mwebale kubeezaawo Salt Media. Thank you for the love and the confidence you give this man of God. Engalo za Mukama waffe Yesu Kristo. Twandibadde tutya singa Kristo teyajja. Twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Thank you so much.